Ekkanisa mu Busaabadinkoni bw'e Nasuuti mu bulabirizi bw'Emukono ekoledde abakristaayo embaga ey'ekikungo ng'emigogo gy'abagole 8 gye gigattiddwa mu bufumbo obutukuvu nga bano babadde batukuza bufumbo. Emigogo gino gigattiddwa abasumba ab'enjawulo wakati mu kwesuubiza okwagalana okutuusa okufa lwe kulibaawukanya. Ng'abuulira Viika Sengenda asiimye emigogo gy'abagole gino okukkiriza ne basalawo okutukuza obufumbo bwabwe. Ategeeza nti ng'ekkanisa basalawo okuddiza ku bagoberezi baabwe. Embaga zino twaziteekateeka ng'ekigendererwa ky'ekyokuyamba abantu baffeyo wansi babeere naddala abakulembeze baffe abalondebwa mu bifo by'obuweereza naye nga bakyalina ebibulako naddala ekyokubeera nga bagattibwa. Ayongeddeko nti ensimbi esabibwa abagole okubasobozesa ekkanisa okubagatta ku mulundi guno ekkanisa yeezitodde n'okubakolera ku ntambula. Ng'ensimbi ekkanisa esembayo okusaba entono iringa mu mitwalo 5 naye nga abalala bali mu kakadde abalala n'okusingawo. Kale nno ne tugamba ekyo katukiyamba abakristaayo baffe tubeere nga tukikoze. Ne tubaterawo n'enteekateeka endala nnene ey'entambula abagole okubanga batambula ne bajja ne tubatambuza okubambaza. Ssentebe wa Mukono Central Division Robert Peter Kabanda asabye abagole okwawukana ku bafumbo ab'omulembe guno baagambye nti basusse okulumaŋŋana n'okwenyigira mu butabanguko mu maka. Kijja kuba kyasenyi nnyo nga bonna mwati bamwebuti maaso g'abakabona bano ne mugattibwa mu bufumbo obutukuvu ng'omukyala engera n'oluma nga bwe bakugatta naye nabakunoba. Naawe omwami kigenda kubeera kyasenyi nnyo okutunula ku mukono gwo ogwa kkono ng'omukyala taliiwo osanga nga wamukuba n'omugoba. Ku lw'abagole Boss agambye nti olw'okuba bamaze ebbanga n'abaagalwa baabwe tebasuubira nti okufuna empeta kigenda kubaawula wabula okubanyweza. Okutuukiriza ebyo byonna bye njogedde mu kkanisa mutasubyamu n'ekimu. Musuubiza okumwagala, musuubiza omukuuma, musuubiza omubeererawo. Henry Nsubuga ne David Musibe bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.